Gana amawulire ga ssanyu eri abantu abamu abaagaliza Rabadaba omuyimbi wa Uganda eyaliko omuyimbi wa Uganda kuba kati takyali. Sikyawulira nnyimba zafulumya simanyi oba yaddawa oba ali ku ki. Gana amawulire ga ssanyu eri abawagizi be abali mu amagaliza ebirungi ate era n'eri omukyala abangi gwe bamanyi nga Nnaalongo Maggie eyali mukyala w'omugenzi omuyimbi eyali omututumufu ennyo mu ggwanga Uganda, omuyimbi AK47 mugenzi yatufaako emabega emyaka egiwerako. Bano bagudde mu mukwano omuzibu ogujjudde. Mwana muwala Maggie, Nnaalongo Maggie yagenze okulaba nga ye ssente ayina, ssente weeziri yakolamu, mukyala ayina akasente ke. Kyokka ate nga mwana mulenzi gwafiirako ennyo, mwana mulenzi Faizo Sseguya, akasente akyeyiiya akyekwatakwata. N'asalawo n'agamba mwana mulenzi ono bw'aba akyali mu bintu ng'akyazeerera lwaki simukuba embaga. Ono wenjogerera essaawa zino bali mu mukwano omuzibu. Ekimemete kya laavu bitandise bitya, byavudde bitya okutuuka okwanjula kuno okubeewo. Bagamba after 6 months of dating, news reached this site is that faded singer Rabadaba, real name Faizo Sseguya, is set to officially marry Nnaalongo Maggie Kaweesi, the widow of deceased singer AK47 oba abangi gwe bamanyi nga Emmanuel Mayanja. Ono ng'ava mu Mayanja family evaamu ba Kamiliyoni, ba Palaso, ba Wizo Manizo. Ne mwana mulenzi ono ye family eyo mwe yali azaalibwa, bambirwa kuba nti Mukama yamutujja ku maaso. Nnaalongo ono n'asigala nga namwandu bambi ebbanga eriwerako paka we yatuuse n'agamba owaayi obwa namwandu bubaako we bukoma, ye ssaawa nange neefunire omubeezi. N'asalawo okwewangulira mwana mulenzi Rabadaba. Bagambye batya? According to the sources, the smitten couple will be walking down the next month on 11th of June 2021. Maggie is expected to formally introduce the Muchamu singer to her parents in Entebbe. This will be followed by a nikah on the same day, officially making the lovebirds married. Rabadaba and Nnaalongo hooked up sometime late last year, but first kept their romance from the public much as they were living as man and wife. This was after she dumped singer Grenada. Early this year, they painted Kampala red with their love as they say seemed inseparable when in public. Rabadaba and Maggie first met way back as students at Mengo SS, where they were high school sweethearts. Maggie is the mother of the late AK47's twins and is based in the UK, just like Rabadaba's ex-lover and baby mama Sheila Ferguson. Eryo nno ly'essanyu Nnaalongo Maggie lye yatuuseeko ng'afuna mwana munne Rabadaba omukyamu. Remember nti bino ebintu bigenda okubaawo. Nnaalongo Maggie yasooka kukyuka n'adda mu ddiini ey'Obuyisiraamu. Saawa eno wetwogerera kati musiraamu asigalidde kufuuka hajati olwo atambuze bulungi ensongano y'omwana munne. Ebimu ku byamusikiriza okusiraamuka kuba omwana mulenzi gwadde agenda okufuna ye Faizo, tumumanyi nga Faizo Sseguya, omusiraamu awedde emirimu. Era nno n'agamba kye nina okukola kuyina kubeera kusiraamuka.